Ebya Calvin Kayanja bibi poliisi emuyise annyonnyole ku nsonga za Don Asiyah ate ye mmeeya w'ekibuga Kampala amanyikiddwa nga Elias Lukwago bikuleetedde ate bo ba comedian bavuddeyo ne balwanirira ku nsonga za MC Mariachi n'agasingako awo nago galinde oli Kwanda Boy YouTube. Twebazaako mu mwenna ba subscribers baffe mwenna nammwe mwenna abalikinga video zaffe nti kyemukola ky'amaanyi era tubeeyanza nnyo naawe ate na subscribinga tukusaba o subscribing nga titunirabira ba sponsor baffe ba Viva Organic Health and Natural Products nga bano bajjanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala era nga osobola okubakyalirako ku matabi gaabwe wali ku kizimbe ekimanyikiddwa nga ekya Access Building ku Lubaga Road era nga kino kiri kumpi n'enkulungo ya Kabaka osobola n'okubakubirako ku nnamba yaabwe eri awo wansi. Ate ye mmeeya w'e Kampala amanyikiddwa nga Elias Lukwago ye olw'eggulo alulojja ku byamutuuseko we yabadde mu studio za NBS era abirojja naawe kambikuwe obyewulirireko nga ye mmeeya w'ekibuga Kampala abyogera. Then n'akwata ebitogi bino byombi n'asika nga bw'asamba yankubye emisambagere mu buto n'akuba ebikonde n'anziriza n'akwata n'ayagala okuvuga bannange be twabadde nabo mu studio bagenze okulaba enamuseetuse ku nnyoka babadde babiyita ebyolubala ate omusajja atabuse ayagala kunzitira ddala kubanga wano weyasituse nabadde manyi alina pisto agenda gijjayo kujenkuka yasituse nga n'akwata mu nsawo n'akwata mu kiwatu n'endowooza nti kati ajjayo kristo n'okuba amasasi g'okuvuga ati sebo nzita wuno nzita naye nga bwe mbagambye yeyagudde mu bulago okuvuga nemwongezako mwetakuza. Ate byo ebyo nga tubitadde ebbali bo ba comedian ab'enjawulo bavuddeyo ku nsonga za Mariachi we yeetondedde abasiraamu ne bagamba nti Mariachi ekikolwa kye yakoze ekyokwetondera abasiraamu tekyabadde kikolwa kirungi olw'ensonga bo ba comedian era nga komedi waabwe bamukola madiini ag'enjawulo naawe kambikuwe nga ba comedian ab'enjawulo bo bayogera ku eno ensonga. Ate ebyo byo nga tubitadde ebbali kyo kigambibwa ye Calvin Kayanja poliisi emuyise abitebye ku zino ensonga za Don Asiyah ze yayogeddeko olunaku lw'eggulo. Mbu Don Asiyah yabadde alina okudipootingibwa naye ng'ate byabadde bya bulimba so bamuyise annyonnyole details ye z'alinako n'obukaka era kirabikiddwako nga ne ba TikToker abamu bambi eno ensonga yabanyiizizza nnyo era nga bavuddeyo ne boogera ku eno ensonga era ngenda bikuwa obyewulirireko nga bo bamuyisaamu eggaali. Mwe babuloga abava ku Facebook nga mugudde mwagambe Don Asiyah ali ku nyonyi ki yagudde mazzi mwogera ebintu temubimanyi mulinye n'obupiki temulina na mmotoka mugenda kusawe kusaka mawulire okitegera amawulire ge musaka mafu omukazi tagenda kudda yabalema yabaleka okitegera simanyi ensonga lwaki mumuwalana mugamba malaaya ati yeetundira bweru mwena bibakwatirako wa baba ng'atuuza akasolo ke n'akafunamu mwe bibakwatirako wa ekyokuba mbu atwala abaana mbu atolosa bakadama kadama kuliko omwana wa nnyoko mwafudde babuloga abakabi n'ennyonyi ngimanyi n'ebipapula biibyo lelelelele mununa amannyo mulinga ebimere by'embizi amanebujjaku